Omuduumizi wa poliisi mu bitundu bya Jinja North Juma Magwa alabudde bannabyabufuzi abagenda okutandika enkuŋŋaana zaabwe ez'okusagula obuwagizi olunaku lw'enkya beewala okumenya amateeka agaabaweebwa akakiiko k'ebyokulonda. Olunaku lw'enkya okusinziira ku nnambika eyafulumizibwa akakiiko k'ebyokulonda, bonna abaagala okuvuganya ku bubaka bwa paalamenti bagenda okutandika akakuyege waabwe mu butongole okwetooloola eggwanga. Magwa bw'abadde asinkanye abakutte bendera ku mitendera egy'enjawulo okuva mu bibiina by'obufuzi byonna okwetooloola disitulikiti y'e Jinja, abakuŋŋaanidde Namagera mu disitulikiti eyo abakuutidde bagoberere amateeka g'akakiiko ak'ebyokulonda okwewala okulwanagana n'ab'ebyokwerinda. Bw'ati atabukidde n'ababooda nti basusse okutambulanga n'abeesimbyewo ku bifo eby'enjawulo n'abasaba nti ku mulundi guno bakuume emirembe, enkuŋŋaana zikome nga tewali akoseddwa. Yibe ebisamu mulyamamba abamulala ayavumaganya ki oyinza okwagana nga ekibiina bonalebo ekyalimu kirungi n'abantu abandi balina nga balungi aye iwe omulala oti ojja kuleeta okuvumaganya ekibiina kya kansala oyo bahonalebo oyo olw'eneebisa by'oliko ebisamu. Oyinza okwagana nga pikipiki de bali okozesa ibaire piki nga 20 aye nga piki 5 nungirizira buzibu era bw'obaka bwoti banamuseetere baseetere aye bano abandi bakadeideire. It means that what kadeidei n'omuntu azira responsibility aliwo ng'ekimotoka bino babyegenyaga nibengaye. Ebyo nga bikyali biti akotte bendera y'ekibiina kya FDC ku bukulembeze bw'eggwanga. James Nathan Nandala Mafabi ategeezezza abantu mu disitulikiti y'e Soroti nti kano ke kadde bakyuseemu balonda omukulembeze omujja anaakola ku bizibu ebibaluma. My brothers and sisters were suffering because of the system for 40 years. We have told Mzee Museveni that what you have done for 40 years is enough for us. What is remaining you cannot do it in 5 years. 5 years now need a new brain. 5 years need a person with love for the country. And I can tell you we came on a road which is just so small in the whole of Soroti. This is the only Tamaka you have, yet Tamaka should be everywhere. We have a rail line here which was serving us. It is already killed by one system. And they're talking about doing the standard gauge when the smaller gauge has defeated them. So we come with solution to deal with this problem. Ebyo nga bikyali bityo amyuka ssentebe w'ekibiina ky'NRM mu ggwanga Alhaji Moses Kigongo asabye banna NRM bonna abakyalemedde mu lwokaano olw'okuvuganya obwannamunigina nti bakkirize bagondere ekibiina kyabwe bawagire bamemba bakwasibwa bendera y'ekibiina. Alhaji Moses Kigongo agambye nti bannakibiina abalemedde mu lwokaano singa embeera egenda nga bweri boolekedde okuwanguza NRM mu bifo eby'enjawulo kwe kubakuutira abakkirize batambule ne bamemba abaweebwa bendera y'ekibiina ekyo ekibiina kiwangule. Bino Kigongo abyogeredde mu kibuga Jinja bw'abadde asinkanye bassentebe b'NRM ab'oku byalo ku mukolo ogubadde ku kyalo Buweekula mu Jinja Northern Division. Kigongo akkiriza nti mu kulonda okwakamyufu k'NRM walimu vulugo mungi ddala wabula n'asaba bamemba okussa ku bbali ebyava mu kamyufu ako bakkirize bagondere ekibiina bekyasalawo basimbe mu migongo gy'abaweebwa bendera ekibiina kituuke ku buwanguzi. Ono ategeezezza nti ne ssentebe w'ekibiina ky'NRM Pulezidenti Yoweri Museveni yamusindise ng'atayagala kulaba munna NRM yenna yeesimbawo bwannamunigina beewale okukosa ekibiina kyabwe ekiyinza okukikosa ennyo ne mu kulonda okujja. Amyuka omwogezi w'amaka g'obwa Pulezidenti Haji Farouk Kirunda nga naye yeetabye mu nsisinkano eno asabye banna NRM bagonjoola obutakkaanya bwabwe munda mu kibiina ekyo olw'ekibiina kitambule. Kinajjukirwa nti mu kulonda okuwedde okw'omwaka 2021 ekibiina ky'NRM kyakosebwa nnyo mu bitundu by'e Busoga olw'enjawukana n'endooliito ezaali munda mu kibiina ekyo, bwe kityo ekibiina kya NUP ekiri ku ludda oluvuganya gavumenti ne kibakuba bbusu ku bifo ebisinga obungi. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibuuzo by'akamalirizo ekya UNEB kimaliriza okutuusa ebyetaagisa byonna mu bibuuzo eby'akamalirizo ng'abayizi ba siniya omukaaga beeteekerateekera ebyabwe bitandika olunaku olw'enkya. Ku lwokutaano olwa ssabbiiti ewedde UNEB yatandika n'akuteekateeka abayizi abagenda okutula ebibuuzo by'akamalirizo omwaka guno n'okubayisizaamu ku mateeka aganaagobererwa. Ebibuuzo bya siniya ey'omukaaga byakutambulira ku mulamu ogamba nti obukuumi bw'ebibuuzo n'okwaniriza enkola egezesa omuyizi yenna bulambalamba mu nsi eno ekyukakyuka.
Daniel Odongo Senkulu w'ekitongole ekya UNEB agambye nti abayizi ba siniya omukaaga bawera ddala emitwalo 16,662 beewandiisa okubituula omwaka guno nga bano beeyongeddeko abayizi emitwalo 2 n'okusoba okuva ku baabituula omwaka guli 2024. UNEB era egambye nti ebibuuzo by'omwaka guno byakutuulibwa mu UNEB centers 2844 okwetooloola eggwanga. Odongo agambye nti abayizi emitwalo 9,363 bye bitundu 56 ku buli 100 balenzi ate abawala bakola emitwalo 7 bawera emitwalo 7,772 bye bitundu 44 ku buli 100. Abayizi emitwalo 10,200 mu 474 bavudde mu masomero ga bwannannyini ate abayizi emitwalo 4,228 ba mu masomero ga gavumenti. Time to give a caution to all our professional persons who are going to be involved in the conduct of this examination against involvement in examination malpractice. I want to inform all, they must have also seen that the security system that we have in place is effective. You may have seen, or they may have heard, during the recent PLE, we had challenges where a number of directors of schools and head teachers made attempts to bribe or to participate in offering external assistance to their candidates while in the examination room, and the security forces promptly moved in and we have made a number of arrests. Jennifer Kaule Musamba ayogerera ekitongole ky'ebibuuzo ekya UNEB agambye nti ekitongole eky'ebibuuzo kimaliriza okuteekateeka buli kyetaagisa okutuuka mu kifo ekinajjibwa olunaku lw'enkya okutwalibwa ku masomero abayizi gye banaatuulira. Abannaffe bonna betuweerwa tukolagana nabo kulabanga ensonga y'obukuumi bw'ebigezo bino mugitwala nga nkulu nnyo era nga y'engeri yokka gye tuyinza okukakasa nga eggwanga nti abayizi abagenda okufuluma obunebunabula ku certificates zaabwe naabeera nga boogedde ki gye bali era kye basobola okukola. Twagala n'okwongera okwebaza bannaffe aba Uganda National Teachers Union aba UNATO abakulembeze bonna wamu bonna n'abasomesa olw'okubanga mwakkiriza ne mubiyimiriza k'ebibumbo n'olw'ensonga abasomesa basobola okutwegattako mu kukuuma ebigezo bya primary leaving examination ya LP7 era tukkiriza ne ku mulundi guno mugenda kutwegattako okukuuma ebigezo ebya siniya ey'omukaaga. Minisita ombeezo ebyenjigiriza avunaanyizibwa ku matendekero aga waggulu ow'ekitiibwa Dr. John Kirizesto Muyingo azzeemu okubiriza abazadde n'abasomesa bafeeyo okugoberera amateeka. Njagala okwebaza ennyo abasomesa abazadde n'abo bonna bayambye kusomesa abaana baffe okuba batandika okusoma ate era ne nnyongera okusaba nti bakulu abasomesa mukozi omulimu, abazadde mukozi omulimu, n'aba management ba committees bakozi omulimu. Naye omulimu ogwo guyinza okwonooneka oba guyinza okulambikibwa obulungi senga twegendera amateeka agafuka omulimu ogwo. UNEB yatuwadde amateeka ku bigezo bino kugenda okutambulira. Mbakubira mulanga mwenna tugoberere amateeka UNEB ge yatuwadde, tetwenyigira mu bubbi oba obulyake ng'ebigezo bino bigenda mu maaso. Abazadde mugezeeko kyonna ekisoboka kulaba nti abaana balina bye beetaaga okukola ebigezo mu budde buno. Abatuuze ku byalo 11 mu luka gw'emiti egonga mu ggombolola y'ekifampa mu disitulikiti y'Egomba batabukidde mu lukiiko lw'ekyalo lw'omuluka olwayitiddwa nga lukwata ku bbula ly'amasannyalaze n'obutaba n'amasannyalaze mu byalo ebisinga. Mu lukiiko lutudde ku mwerose y'emiti egonga nga lwetabiddwamu bassentebe b'ebyalo okuli Ggwanika, Kagongero wamu ne Kabwire, Aberusaana, Lwabyaga NB, Mityegonga NB ne Mirambi NB, abatuuze b'Ekigoma NB n'ebirala beemulugunyiza. Abatuuze bano bakukulumye nti ebyalo byabwe byabuukibwa mu nteekateeka y'okubunyisa amasannyalaze olwo ne gakoma ekifampa mu ttawuni ne gaddamu okuteekebwa entalagi okudda emaddu olwo bo ne baviiramu awo. Ssentebe w'ekyalo Ggwanika Akamulegeyo Nasaani ow'emiti egonga, Saalongo Kasaga, Deogratius Shana Koseya Werosi Yerusaana wamu ne Nannono Cecilia ow'emiti egomba B n'abalala nga beegattiddwako abatuuze bategeezezza nti enkulaakulana mu byalo byabwe egaanye nnyo olw'obutaba n'amasannyalaze.
bakira abatuuze baleekaanira waggulu nga balumiriza nti babaga ebiwandiiko ne basaako emikono gyabwe ne babiwa ababaka ba palamenti okubituusaayo gavumenti basalira amagezi bafune amasannyalaze kyokka byasuulibwa mu kasero. Ekyuma ekyali kigenda okuweebwa nga kigenda kutuula mu muluka gw'entalagi ekyemmwanyi bakijjawo ne bakitwala emitegonga olw'okubanga tetulina amasannyalaze. Waliwo amasomero ga gavumenti twali tugenda kuzimbawo amalwaliro aga gavumenti health centers naye olw'ensonga y'amasannyalaze ebyo byonna zi puroguramu zaali naye tuludde nga tubonaabona CBS bwetuukiridde minisita eby'amasannyalaze Ruth Nankabirwa Sentamu agambye nti ebiwandiiko by'abatuuze abo yabifuna dda wabula ekizibu kikyali ku bbula lya nsimbi. Balina okugumiikirizaamu kubanga ebikozesebwa tebiri mu ggwanga. Transformers zitwala emyezi 6 ng'okoze order kubanga tetunnafuna bazikola wano e Uganda. Tuli mu kubaperereza okujja. So abantu bagumiikiriza amasannyalaze tubadde tugatambuza kuva ku district tugende ku sub county kubanga we tulina amalwaliro health center 3. Abayivu mu ggwanga basabiddwa bakomye okulowooza nti abagwira be balina okubakulaakulanyiza ensi yaabwe wabula basitukiremu bakole ebigasa era ebigenda okubbulula ensi zaabwe mu kifo ky'okulowooleza nga basiga nsimbi abagwira. Bino bibadde mu bubaka bw'omu ku bannagagga ku lukalu lwa Africa okuva e Zimbabwe Dr. Kudakwashe Raymond Tagwirei omusomeddwa omuyambi we Elder Obey Chimuka ku matikkira aga 31 aga Ssettendekero wa Bugema University. Agayindidde ku kitebe kya Ssettendekero ono ekisangibwe Bugema era ng'omugagga yawadde Ssettendekero oyo ensimbi obukadde bwa $5 5 zigiyambeko mu kwekulaakulanya. If you see any investor coming in your country, they are not doing it because they love you. They want to make money. They don't come here because they like you. If you see any donor, regardless of how magnanimous they look, their interests come first before yours. When a foreigner builds your house, they will occupy the best rooms. There is no one who builds your house to occupy a second part of the house. They will take the main bedroom if they build it. Don't go and toy and chant and demonstrate in the street. Go and demonstrate in the ground. Build your own house. Abayizi abatikkiddwa bawera 1,708 ng'abawala bali 913 ate abalenzi 866. Bano baweereddwa ebbaluwa okuli eya PhD, Master's Degree, Bachelor's Degree ne Diploma nga babanguse emirimu egy'enjawulo omuli obusomesa, ebyamawulire, okubala ebitabo, ebyeddiini, tekinologiya n'ebirala. Ku matikkira gano era kwe kubadde n'okutuuza akulira ekkanisa y'Abadventi mu Uganda omusumba Samuel Kajoba nga kyansala omujjo wa Ssettendekero wa Bugema ng'ono asikidde abadde akulira ekkanisa y'Abadventi mu Uganda omusumba Dr. Maka Moses Ndimukika era abadde kyansala wa yunivasite eyo okutuusa lwe yawummudde. Chansala omujja Pastor Samuel Kajoba wasinzidde n'asaba abatikkiddwa bakozese obukugu bwabwe okukyusa ensi eno nga bakola ebintu ebyannaggwano okubanga ensi eno egenda kubajjukira olw'omukululo gwe balese. We live in an age of competition and self-interest where purpose can easily be lost, but excellence without service is horrible. I therefore urge every graduate here today to translate learning into compassion, professionalism into service, and faith into transformative action. As the late Nelson Mandela once said, education is the most powerful weapon we can use to change the world. Please use this education not as an ornament, but as a tool for transformation, especially here in Africa, where education must enlighten both the mind and the conscience. Amyuka Ssenkulu wa Ssettendekero wa Bugema Profesa Israeli Kafeero agambye nti bagenda kutandika okusomesa abavuzi b'ennyonyi era bamaze dda n'okufuna ennyonyi ezigenda okukozesebwa mu kubangula abayizi abo nga zino zijja kuba zikola nga ambyulensi okutaasa abafunye obubenje okwetoola eggwanga ku bwereere.
where percentage of females in the top administration 55% more than the males. Mr. Chancellor, sir, Bugamba University is going to be the first university in Uganda to offer pilot training college aviation program. We have signed an MOU with the Advanced World Aviation to build a runway here on the main campus. The Uganda Civil Aviation Authority have already visited our place here and they have recommended a runway here.